nkomyewo tugende maaso. Waliwo yaŋŋambye naye Judith omuliro okumagwa ki kakati what I saying ddala kiki kyoyogerako ng'abantu babasiga oyiro omusajja wa Katonda kozi okyali musajja wa Katonda siri musajja wa Katonda oli muki ndi mwana wa Katonda omwana wa Katonda avuddeyo agambe nti nedda ekimala tewali kuddamu kusiiga muntu olive oil ate muŋŋamba mbu omuliro nkuma gwaki naye baana mmwe nasomyeko mu comment section nga aliwo agamba Judy wandibadde odda eri Katonda Mukama akusange ng'oli mukkiriza naye mwe mumanye eddiini gye nnina Judy olese Pastor James yagana n'okumuyita Pastor James kaakati n'ebyokumanya nga mukyalina bingi wabula musiibye butya bannange tukomyewo ne Pastor James kujja media kwe tuli onokola leero tuli wano ku National Theatre we tukoledde bingi byogenda era okumanya ekintu kya oiro kyabatuddemu muwulira mufa naye leero era ze basabula Pastor James buuza ku bantu omwana wa Katonda. Mbalamusizza nnyo abatulaba n'abatuwuliriza mwebale kutufollowinga. Kakati leero ng'oli smart bulala. Omwana wa Katonda amafuta. Amafuta. Go weegali. Agatali gano aga butto. Naye kati gwagago gajjawo. Kakati ekintu kye bayita anointing ebibuuzo bingi mu bantu naye kyenjagala kino okusomesa abantu kubanga waliwo agamba nti nedda amafuta gaaliwo okuva dda mu mirembe egy'edda mu Bayibuli mu ndagaano enkadde tulaba amafuta tulaba Dawudi ng'afukibwako amafuta tulaba omusajja gwe bayita kabaka Sawulo nga tannafuuka kabaka bamufukako amafuta ago okumwawula nga bwe nagamba nti amafuta ebanga appointment nti olondeddwa okubeera kino kati ebyawandiikibwa ebyo abantu babisoma ne baga nti kakati gundi tebamufukako amafuta gundi teyakozesa amafuta naye according to the Bible bw'oba osoma Bayibuli ate togisoma bw'otyo ng'atamanyi kano njagala mbabuulire abasumba bangi nnyo abasumba mu Uganda tebamanyi Bayibuli. Omanyi kankubulire kino okusoma abamu oyinza n'okugenda ne mu Bible College ne bakutendeka n'ofuna ne doctorate mu theology naye ng'amazima Bayibuli togimanyi. Lwaki ogamba nti abasumba tebamanyi Bayibuli mu Uganda wano ate nga basumba? Kakati kino kye kizibu ekibeerawo ku basumba yatendekebwa naye osobola okutendekebwa mu bukyamu ne batukutikira n'okutikkira naye nga watendekebwa mu bukyamu n'okuguka mu era be basumba be tuyina abamu bakugu mu nsobi kubanga bwe tusoma Bayibuli endagaano enkadde yonna Bayibuli etugamba kyali kifaananyi ekyebyo ebyali bigenda okujja buli incident yonna gy'osoma mu byawandiikibwa mu Old Testament kyali kifaananyi ekiranga Kristo. Kati Pastor, lwaki ogamba nti abasumba tebamanyi Bayibuli? Anti kati kino kyenkuwa ensonga lwaki tebamanyi bw'olaba interpretation yaabwe bw'asoma amafuta n'ayagala naye agasiige so nga ate nga bw'osoma nti awo Dawudi n'afukibwako amafuta okubeera kabaka ekyawandiikibwa ekyo amafuta ago gaali gamufukiddwako nga nago kabonero akalaga Kristo ajja okujja mu ndagaano empya eyafukibwako amafuta. Waliwo obwedda komenti wano gye nnoonya tuli ku Facebook nno abantu baatabuse ku nsonga eyo ng'ogamba nti abasumba basiga abantu butto abamu bakkiriza naye abalala bakuziiki baaganye kati waliwo omukyala bamuyita Stephen Waiswa agamba nanti nalaba ngisomeka bwe ngisome nanti nalaba bwananaagira obutasoma buluma bukulu 1 Samuel
16 Mm. 1 15 nakomaawo nakomaawo kati awo ayogera ku mafuta agaafukibwa ku Dawudi gembadde njogerako kati ye bw'akisoma ekyo nti awo Dawudi n'afukibwako amafuta Sawulo n'afukibwako amafuta ebyo byonna leka nno nkutegeeze buli kintu kyonna ekyakolebwa kankuviire wano Ibulayimu okuwaayo omwana we Isaaka ng'ekiweebwayo kaali kabonero akalaga nti Kristo Yesu aliweebwayo ng'ekiweebwayo kati Dawudi okufukibwako amafuta kaali kabonero akalaga nti Yesu ajja kuzaalibwa abeera anointed kakati ye bw'akisoma nga Dawudi afukiddwako amafuta mu Bayibuli mulimu abantu nga Yesu tannazaalibwa abajja nga balina tubayita fe abayivu Christ like abaali balina embala n'ekifaananyi ekiraga Kristo Yesu agenda okuzaalibwa kati ekyo ekyawandiikibwa kyawadde kiraga nti oli yafukibwako amafuta ng'alondebwa okubeera mu position Sawulo afukibwako amafuta bamulonda okubeera king Dawudi afukibwako amafuta bamulonda okubeera king ate wuliriza a king is not kwegamba si figure eri religious a king it is a political position kabaka si kitiibwa kya balokole kabaka si kitiibwa kya banaddiini tewaliwo kabaka mu banaddiini kitiibwa kiri political bano baali balondebwa to the office okumanaginga the whole country nga balina okubeera anointed to be a king njagala ondagayo ekyawandiikibwa nga Yesu alonda abayigirizwa be nga n'aleeta eccupa ey'amafuta n'atandika obbayiira ku mutwe ompe ekyawandiikibwa kimu ng'abayigirizwa 12 bafukibwako amafuta kano kabonero eno nkola y'abasumba kubba ojje weetegereze tewaliwo service buli musumba agamba nina anointing service ku lunaku bwe ruti ebbaasa zibaawo buli kimu kibaawo ne ssente ezikuŋŋaanyizibwa ku lunaku olwo ziba nnyingi okusinga eza normal service kati leka nkuwe na kino leka mbateekemu kino tokkirizanga omusumba yenna oba afaanana atya oba munene oba agulumidde oba amanyikiddwa okwemoolerako ng'akunaaza ebigere never let any pastor to wash your feet okunaaza ebigere tekirina makulu okunaaza ebigere tekijjaawo bisiraani byo okunaaza ebigere tekitereeza magenda go okunaaza ebigere tekikutukuza naye nno leero zoli mukambwe naye leka mbategeeze osanga abasuma nga ategese ku lunaku olwokusatu sooka olindeko ntwala sipiidi leero z'oyo kyanyi oli mukambwe nnyo njagala kuggyayo ebintu ebimu tugende mpola ne mu ddiini gye nzikiririzaamu waliwo we batuuka ne banaaza abantu ebigere lwaki ogamba nti abasumba tebalina kunaaza bigere kati njagala nkutegeeze lwaki babinaaza oteeka okumanya Yesu bwe yakikola yali ategeeza ki ye okunaaza ebigere mu Bayisirayiri kwali kutegeeza ki kati nno Abayisirayiri baalinga mu nsi ya ddungu nga kyali tteeka nti abagenyi bw'obakyaza awaka bajja bagubye wansi olw'ensi eyo ey'enfuufu kati tewabakkirizanga wabeeranga ne gupooti ogulimu amazzi ku mulyango gwo nga buli muntu gw'oyaniriza osooka kumunaaza bigere atukule aveeko enfuufu ayingire kabonero kakuwero kaminga naye eno banaddiini kati bakikozesa simbolikale ngenda kukola saavisi ekunaaza ebigere jangu n'ensigo ya ssente bwe ziti ensigo ey'okunaaza ebigere ndabye abasumba ne basumba baffe abanene nga babikola nasawa olwokusatu ku ssaawa bwe ziti ku makya naaba ebigere olyoka olumba ekibuga ne boonoonaaba ebigere ate wuliriza ebimu n'ebireesa obuseegu mu kkanisa z'abalokole ebyebyo weemoolera otya ku bigere by'abandi nti onaaza muka musajja anti banaaza by'abasajja n'abakazi mu kkanisa z'abalokole n'abakazi beeyambula obugatto n'olaba omusajja bwe yeemoolera ku bigere bya mukazi wo mbwamunaaza bigere g'omanyi okukwata mu bigere sense ezo mu bigere ozimanyi ng'olaba akasumba kali eyo ate bannange muve ku basumba temugaa nti ŋŋamba bokka abanene waliyo abusumba eyo alokoka ennaku 3 alokoka emyezi 2 naye n'akola ekkanisa obasanga akutte
akutte nolaba naye bannange obutamanya kino n'akwata spray n'ayiwa mu butto n'atandika ogenda ng'afuuyira mujja kulwala amaaso bantu mmwe. Osobola okukkiriza mukyala wo ogenda mu overnight? Omukyalo wange over a night anti byanjawulo kale ekigambo overnight agenda spending ekiro ng'akola ki ng'asaba it is overnight waliwo enjawulo wakati wa overnight ne night prayer. Overnight ate lwaki ng'oli n'agenze mu kirabu aba agenze mu overnight anti aba agenda kumalayo ekiro kyonna. Towulirangako enjogeranga nti mukama akuntumye? Nagiwulirako. Kaakati gwe lwaki ogamba nti bapasita babaawo n'ekiro kyabwe ne beeyawula ne bakola ki? Kati nno nze ayogera nammwe kubanga eriyo abagamba oyo si mulokole, oyo ateekwa kuba musamize, ateekwa kuba musiraamu, bajja kuntuuma buli kimu okutuusa nga bantegedde. Kakati ekintu kusaba topiki nnene nnyo. What is prayer? Yo okusaba kyeki? Okusaba kwe kugenda n'osula ekirongo osaba. Okusaba kwe kwogera obwogezi. Yo okusaba lwaki tusaba? Kati nno kankubuulire. Activity esinga okukolebwa mu nsi naddala eriffe oba eri banaddiini naddala abalokole. Lwaki nteeka essira ku balokole? Abalokole basukkulumya akajanja. Activity esinga okukolebwa naye ng'abantu tebagifunamu gye bayita prayer. Prayer ye activity esinga okukolebwa mu nsi netereeta results. Kinoonyerezeeko ekintu ekisinga okukolebwa ne kitaleeta bibala ye prayer. Era bwe weetegereza mu kyaki z'abalokole bwe balanga prayer. Pastor, what is prayer? Kati prayer according to the Bible and according to me ngenda ginnyonnyola bwe nti Katonda bwe yatonda ensi, njagala ompulirize n'abampuliriza, yagitondera mu lubereberye essuula emu olunyiriri olwabiri mu omukaaga. Lugamba Katonda ng'atonda omuntu. And God said, let us make man in our own image and let them have dominion over the earth. Kati awo Katonda agamba katutonde omuntu mu kifaananyi kyaffe mu ngeri yaffe and let them awo awantu wakulu bw'ototegeerawo tojja kutegeera prayer. Let them have dominion. Katonda teyagamba and let us, I and them. Katonda teyagamba nti nze ng'andi wamu nabo katuvuge ensi. Yagamba let them. Mbawadde obuyinza ku nsi kati yaabwe. Ebintu ebimu bye tuteganya Katonda omusaba tatwanukula kubanga alaba butamanya. Let them have dominion. Yatuwa obuyinza era Bible egamba and God blessed them. Katonda n'abawa omukisa. Yo badde okimanyi tewaliwo omukisa kati Katonda gwagaba. Omuntu yenna ne bagamba nti Katonda akuwa omukisa tagukuwa kubanga it is already given. Katonda yaddira omukisa gwonna n'agukwata n'aguwa mankind once. Kati laba nkubuulire, Katonda n'agamba abantu let them have dominion, kabafuge ensi. Y'ensonga lwaki omuntu ayina obuyinza ku nsi. Lwaki? Eno principle, this is a principle, eno nono. Buli kintu kyonna ekitayina mubiri na musaayi it is not authorized to operate on planet Earth. Any object, buli kintu kyonna ekitayina musaayi na mubiri tekirina authority kufugira ku nsi. Kati leka mbibawe ebintu ebitayina authority. Ekisooka Satan, the devil. Setaani tayina mubiri, tayina musaayi. N'olwekyo he is not authorized to operate on this planet. Owokubiri God, he does not have flesh and blood. Katonda, he is not authorized, uliriza, to operate on this planet. Uliriza nti ekintu kyonna ekitayina mubiri na musaayi tekiri authorized kufugira ku nsi. Kati leka nkuwe kino. Setaani bw'aba ayina ky'ayagala okukola ku nsi
omubiri guno gwe tulaba gwe guluna authority ku planet earth. Setaani bw'aba alina kyayagala okukola ku nsi nga takisobola, afuna omuntu alina omubiri nga gwe n'amwambala n'alyoka agamba kati genda ontemere gundi, ye talina busobozi bumutema. Kati Katonda bw'aba ndagaayo omuntu agamba nti Katonda yamblesinze oba yampadde emmotoka oba yampadde ki, nga Katonda yeyazze talina, is not authorized. Afuna omuntu ayambadde omubiri yatwala emmotoka gy'oli. Kitegeeza omuntu yenna atayambadde mubiri talina buyinza kujja kufugira ku nsi. Kati leka nkiruŋŋamye bwe nti kansooke nkumalireyo kano olyoke ombuuze. Olw'ensonga eyo y'ensonga lwaki abantu ku nsi nga baliko bana, Adamu, Eva ne Kayini ne Aberi. Kayini yatta Aberi, eyaliwo ng'omujulizi Katonda teyajja kutaasa. Katonda yali alaba nga Kayini abantu ayagala baale ku nsi, naye alaba omu atta munne ng'atunula bw'ati, era yagamba nabadde nkulaba ng'ogenda okubuukira muganda okumutuga. Katonda teyajja kutaasa. Eva bwe yali ali ekibala ati first, Katonda yaliwo, yali omujulizi yabiraba, naye teyajja kutaasa nti tokirya togeza n'oli omuti mugenda kufuna obuzibu, kubanga is not authorized. Katonda ayina amaanyi gonna. Kyanjawulo okuba n'amaanyi ate n'ekirala okuba n'obuyinza. Kati Katonda yeesigaliza amaanyi naye obuyinza n'abugaba. Nga bw'olaba President Museveni ate talina buyinza, ayina amaanyi, talina buyinza, bujja mu lukiiko lw'ekyalo ekyerosi n'afuuka chairman w'ekyalo. Anti ayinayo ba agents. Ekyo kati waliwo abalina obuyinza obwo. Anti era yabafuga. Anti wuliriza, yasigaza obuyinza yasigaza amaanyi Katonda, obuyinza n'abutuwa. Olwaleero osalawo kaŋŋende nteme gundi n'omutemu. Nanti yasalawo ddirwo. Anti yasalawo. Si abasazeewo. Pastor, yasalawo ddirwo ofa. Kiringa kati ani yagamba. Katonda. Ekyo nakyo belief system nkyamu. Katonda si yasalawo ofa ddi. Okufa kwonna okuzze kubaawo ku nsi ng'omuntu tannaweza myaka gya bukadde, tebakugamba nga nti Katonda bw'asazeewo. Katonda tasobola kusalawo bebi waffe. Katonda tasobola kusalawo omuntu akyalina ebyokkola offe. Naye tufa because of us. Buli kintu kyonna ekitutta kiba kyava mu ffe. Kati olwaleero bw'olwala obulwadde tewabaawo yabukusiiga. Lwaki obiteekamu Katonda? Anti era bw'aba asazeewo. Omwana wo bw'atasula kati wuliriza, endwadde zonna n'ebizibu ebitutta si bye bikulu, zibeera results ez'ekintu. Omwana okulwala omusujja results za butasula mu katimba kansi. Leero nvuze nnyo sipiidi. Bannange leero nedda, leero nvuze sipiidi. Pastor James, okkiriza nti Katonda gy'ali? Nga ndi mwana we nyinza obutakkiriza. Kati ate lwaki ogamba nti talina buyinza? Ayina amaanyi naye obuyinza nze mbuyina yabutuwa. Kati laba kiringa kati abalokole era banentunuulira abamu ku balokole n'abasumba ne neewuunya. Omusumba n'ava eri n'agamba leero katuyite Yesu agenda kubeera mu service eno, Yesu agenda kuwonya, Yesu agenda kukola, Yesu agenda kutambuza abalema. Rubbish. Kasasiro. Omusajja Yesu emyaka 2000 n'egisobe emabega yafa. Omuntu bw'aba afa yafa n'azuukira naye n'agenda, tetumulina kati. Naye bwe yali agenda kufa yalaama n'agamba mulaba emirimu gino gye mbadde nkola gyonna nze kati ŋŋenda eri kitange, si nze ŋŋenda ogikola. Naye kati bwe nnaagenda eri kitange mujja kufuna amaanyi, mbalekedde bye mbadde nkola mubikole, mujja kukola n'ebisinga ebyange. N'agamba mugende mu nsi zonna mubuulire enjiri, muwonye abalwadde, mukole bino, muzuukize abafu. Atulagidde ye n'agenda. Ate olwaleero n'oddayo n'ogamba wuuyo agenda bawonya, wuuyo agenda bayonya, wuuyo agenda bawonya, nga taliiwo. Omusajja yagenda. Kati kikyogezaako okuggusa wano. Ogamba otya buli kanisa gy'otuukamu nga bagamba Yesu wuuyo,
Yesu agenda kulabika olwaleero Yesu agenda kutambuza bigere ze terms ze bakozesa okubalimba n'okubabba era abantu tebategeera Yesu ali ki. Okkiririza mu kutambuza ekkubo ly'omusalaba? Nontutewa kubanga nange ndaba nga ate leero gy'ontwala. Kakati leero nnaata abantu kati uliza omusalaba kati nzikiririza ndimu okubuulira enjiri era Kristo Yesu yatulagira mugende mu nsi n'enjiri eno ey'obwakabaka and this gospel of the kingdom egenda kubuulirwa amawanga gonna. Kati enjiri ey'obwakabaka si enjiri ekkanisa gyebuulira. Leka nkulage ekyokulabirako. Nedda nga tonnandaga. Anti mbadde nzija kukkubo ly'omusalaba. Sooka olindeko. Wali emabega we twavudde nina kyessannyonnyose bulungi. Olina kye wagambye nti okunoonya omukisa tekiriiyo. Omuntu oga nti nkuwadde omukisa. Oba bw'oti bwe wakyogedde? Bw'oti bwe wakyogedde, right? Nti nkuwadde omukisa. Teri muntu asobola kuwa mukisa. Naye nga gwe ogukkiriza nti gye guli? Era tugulina. Okkiriza nti waliwo omuntu atalina mukisa? Buli muntu alina omukisa? Okkiriza nti waliwo omuntu atalina mukisa? Bwe guba gwa Katonda buli omu agulina. Anti ate ogamba nti Katonda si yagaba omukisa? Nagambye yagutuwa once mu Genesis. Let them have dominion. Kababeere n'obuyinza ku nsi n'atublessinga. Bayibuli nga bwegamba nti okuyita mu muntu omu ffenna twayonoona. Era okuyita mu muntu omu ffenna twaweebwa omukisa. Kati ate abantu kye babeera baga nti ngenda kukola kino Mukama akuteeremu omukisa. Kati leka nkubuulire ebintu ebitakola. Ebintu ebitakola nga batubbira ku bwongo na belief system olw'obutamanya. Kati ng'omuntu bwokera ku makya ekino abalokole bakyagala nnyo kyekuusa ku mukisa. Baagala nnyo nti olwaleero ngenda basabira okufuna favor. Era waliwo n'omusumba buli service gy'abaana bagamba kati seerabira Mukama yaŋŋamba okubasabira mufune favor. Agitana favor okuganja okujja kati dekangeze ku kyalo kwosula bw'obanga tobuuza abantu obayitako ogamba omusumba anaakusabira bakwagale oganje bw'aba bbaawo tomugondera okola buli kimu omusumba ne bw'anaakusaako emikono ofune favor tojja gifuna. Kyakiza abalokole okimanyi teri service eggwa nga tebasabye mukisa. God bless you n'abasumba bakikozesa God bless you singa baali tugufuna singa teri mulokole abonaabona kubanga ekyebuuzibwa lwaki bagugaba buli service naye abantu tegubalabikako abantu beeyongera kubonaabona. Kitegeeza essaala z'omukisa teziriiyo. N'oyo akusabira omukisa naye tagulina oluusi naye agwetaaga. Gwe tokigendereranga tegeera kino omusumba bw'aba ayagala ssente ng'ayina ekyetaago ate azisaba abantu. Ate abantu bwe baba bazeetaaga nga balina ekyetaago ate omusumba abagamba mukkirize Katonda. Totegeera sayansi ali awo. Kitegeeza omusumba bw'aba yeetaaga oba okuvuga emmotoka ayagala ettaka ly'omu kkanisa akubiriza abantu n'akola ne kaadi bannange mujje muleete ssente yagala gula mmotoka muleete ssente ngula ettaka ly'ekkanisa muleete ssente tukole kino. Kitegeeza ye aliko amafuta Katonda tazimuwa azaagala mu mmwe. Naye ate gwe bw'ogendayo nga naawe olina ekizibu kye kimu oyagala okuzimba ennyumba oyagala okukola kino awo yo omusumba mu magandula gagamba God bless you believe in God. Awo ye akugamba kkiriza Katonda agenda kukuwa mubuukire awo nazze babuusa. Nkugambye ne gano ge ndi mu magandula nazze bakola ki nazze babuusa nti omusumba bw'aba ye Katonda tasobola muwa nga mmwe mumuwa ate lwaki gwe akuteekamu gundi n'agamba nti ate gwe Katonda yajja okukuwa. Bwenzirako mu comments ez'oku Facebook by the way nze ekyo bwe nakitegeera sikyaddamu kusaba Katonda ti mpa kino mpa kino mpa kiri. Nyongera okwebaza abantu bafanisi bange abangoberera ku Facebook TikTok ne ku YouTube bambi mwebale nnyo. Kakati pastor bwenzira ku Facebook page yange naye ntulako mu comments waliwo omwe yakomentinze n'agamba nti pastor wamala dde okubba abantu
kati essaawa eno weefuula omulungi gye bali naye nga n'abo be wabba tosobodde kuvayo okugenda ng'obaddiza ku bye wababbako. Yes. Kubanga agamba wali mufere mu kusooka kati essaawa eno weefuula nti gwatubuusa naye ate bali be walumya bo bakoze otya. naye oyo teyampuliriza kubanga sibangako na kkanisa efera bantu nze anti nti walingana bali kati okukola mu gavumenti nga ndi mabega waayo naye nga sinze ndi ku siini wali nze siina ssente ya muntu ayinza kuvaayo n'agamba nze wanyagako ssente nga ntunze ennyumba nze nakoleranga muntu oba abantu nga bansasula era abansasula tebaabanga bantu baabanga bali bannabbi oba abasumba kati sirina attachment yonna nti omuntu anaavaayo tinze wanyagako kino najja mu kanisa yo nonyagako kino tekiriyo ekyo ekyo sikikolangako. Kaakati nakulabyeko ewa Seeguya ku lugambo ng'ogamba nti gwe wali emabega w'okucreatingawo nti nabbi omukazi alina obugere. Bannange nti era gwe yali ku pulaani eyaleeta empeta eza pasita Yiga. Kaakati nabbi omukazi nno yavuddeyo nga sinnamanya n'agamba ye takumanyi. Takumanyi n'agamba atya takulabangako omwesibako era alabye ate oba gwe wavuddewa tamanyi na gye wafubutuse kyokka ate gwe mukwogera wabadde otulaga nti akumanyi bulungi. Kaakati nno kati nziremu ki kubanga nalaga nti takumanyi ye yagambye takumanyi. Kaakati asobola okukyogera naye simanyi lwaki ate akyogera kubanga kitegeeza bwakyogera aba ndeetera okuggyayo ebimu ku bukakafu obulaga nti tumanyiganye. Nga bukakafu ki? Nyinza ndyakuwaako bitono kubanga ne bw'oŋŋamba ndeeta ebintu 20 ebikakasa nti ammanyi mbikuwa naye kyenyinza okuwa nabbi omukazi nti ammanyi bulungi. Nali ntambuliddeko naye mu mmotoka emu nga tuli babiri nali muvuzeeko mu mmotoka nga tuli babiri mulimu ebintu ebimu nga toyinza kwerabira ne bw'oba ki toyinza gamba nti omusajja oyo simumanyi nga mwatambulirako mu mmotoka si yakavuyo nga muli babiri. Guyinza okuba nga gwali mulundi gumu tusanga abantu si gumu seebiri. Nali ntambuddeko naye ndowooza nze nasooka omutwala okukola jimu ekyo nakyayinza okyerabira ku Pacify nze nasooka omutwalayo nga mutwala nga mukamukwano gwange okiraba nze nasooka omutwala era okukola sawuna ebyo mukama abikkiriza ate lwaki birina obuzibu kati ulaba ewaabwe Yiga bwe yali ayagala okubeera nga bamutegeera ewaabwe nze gwe yasindikayo nentuula mu ntebe z'ewaka ewaabwe maama we ne taata we nga weebali oli tumuyita maama nnabbi n'avaayo n'afukamira n'ambuuza era nze nayogera nti tusaba omwana ono ogiraba n'atandika okubeera ewa pasita Yiga nze nagenda olwo mwaka kyoko emyaka ndowooza nga 29 awo bwatyo kati nga maama mubawadde mu butongole yali amutuwadde mu butongole anti ng'amanyi nti agenze mu bufumbo oba era yali agenze mu bufumbo naye nga balikola emikolo oluvannyuma kati nkubuulira kankuwe incidents endala nti mu kisenge kyabwe nze nali allowed okuyingirangayo kubanga n'ebirimu nagenda ne pasita Yiga bigula era twabireeta kiro twabisasulanga mpola netubireeta kiro jakuzi twagigula naye ekitanda kwe basula twakigula naye ne gye twakigula manyi ne tukiteekamu nga wendi era nze nasooka okutuula ne mukaki
kajja kuuzi ndabe bannange kali katyango okwatiramu essimu mu kinaabiro effumbiro nabbi lye yafumbirangamu twagulaggule ekyo ekitanda nno twakigula omutwalo gwa $. Kati nkugamba TV twagigula $1,010,000 ebyali mu nju yaabwe. Kati sigamba kintu ti oba sibamanyi mu kisenge nsobola okudescribingira kyakula bwe kiti kyali bwe kiti kubanga ne pulaani yakyo nze nagikuba. Kati mufuna mutya ekirowoozo ky'okugamba nti omwana oyo talina bugwere? Kati mbadde ekyakumatiza nabbi nali muguzizaako ku poloti. Kati waliwo ebintu byoga nali mututteko ne tulambula ettaka sigumusa ebiri n'akwatagana ne maama we ne mbaguza poloti. Kakati ogamba otya nti omuntu tomumanyi? Enju yaabwe manyi weeri. Sobola okulagira yita wano ekisenge yakula bweti ne bweti kubanga ekirala mu zooni mwe bali nyinamu amayumba kitegeeza banneyiba bange abaana bange basomera ku Dinadono obuuka w'enju n'otuuka ewaabwe. Kati ndi weekasu naye weekasu taata we akafa. Muganda we y'omuwulizaako? Sibawuliza. Ate lwaki? Kubanga kaakati wano ate wekiviirayo wali mukwano gw'omusumba, musumba afudde abantu be tobafaako. Kaakati nno kati leka nkubuulire ebimu ku byenja okuvaayo mu maaso kaawo abantu be bantuukirira. N'omuwala waayiga omukulu yantuukirira era n'akaaba amaziga nga ssuubi aliyina mu nze omuyamba. Bakazi be abamu abali ebweru be yazaalamu bantuukirira. Abayina abaana bala bantuukira nga balaba nze nali mukwano gwe essuubi nga balina mu nze. Naye nengezaako okubanga akwatagana n'abantu betwali. Naye oluvannyuma ne tukola ekisoboka naye nze nendaba nga tetuyina buyinza okusinziira ku mugenzi yafa naye okusinziira ku ddaame lye nga tewali we tuyinza kupenetratinga kuyamba. Teyali ssaamu nti waliwo abantu abagenda okulabirira famire yange yensobi gye yakola. Singa yatussaamu twali badde tuvunaanyizibwa. Wadde teyakussaamu naye era osobola okikola era nina enteekateeka kubanga nawulidde gye ng'agamba nti bannange kitaffe yafa tazimbye ng'akyenyumirizaamu. Kakati akafo kali kinti akafo kali omuli ekkanisa ate empulira nti yatandise okukatematemako obupoloti ng'atunda. Nawulidde muganda we nga yabyogera sibiinaako ki bukakafu naye wabyogeredde kubanga obupoloti nze mbumanyi. Then mpulira nga abaana be yaleka abangi olukunkumuli ddala wawe bagenda nti wano waali waka wa kitaffe. Kati natandise okuwulira konsaani eyo era gye bujja nja kutuula n'abafamire ne mikwano gyayiga tusobola okugulira abaana ettaka ne tuzimbako ennyumba ya kitaabwe. Ekyo nkiyina mu kirowoozo okontakitinga bannange wakiri tukijje mu ddiiro kubanga kati omwana ajja kutuuka okwanjula akafo kali ajja kuyita mwenga bataata. Kakati banaayanjulirawa ye bwe bafuna obuzibu baddukirawa banajja mu kyaki. Kati ebintu ng'ebyo kakati jengo yoyogerako naye omwana oyo ng'ali mu stress empitirivu. Waliwo ebintu ebimu nagendayoko emirundi ng'ebiri ng'omugenzi afudde ne saafuna attention nga gye nafunanga ng'oli waali so nga siina mulimu ekintu nga tojja kgenda kulemera ku muntu naye bw'ali baatwetaaze nze ndi free okuyamba n'okuwa amagezi agayinza okuyamba family. Oli mwana kati omanyi abaana tulaba bulala ebintu so oyinza ogamba nti takuwadde attention naye nga tekyali kigenderere nti oba kuyisa mu maaso basamu. Kati gwe nga taata oba omuntu omukulu gwasobola okuddayo no nga jengo wanono ne mumuluŋŋamya. Omwana sinza munenya kingi nnyo kubanga naye yali yeetaaga okubaako abantu abamuyamba naye obwongo bwe bwamumanyisa nti abanene bajja muyamba kubanga mu kufiirwa nalaba gundi ye ku mukolo ogwo nze nabalondanga nalondayo abasumba ne bagaana neŋŋamba kati bishopu gojja okubuulira tonteekamu naye nenonda bishopu omulala okubuulira n'omulala ne bakkiriza. Kati nalonda bishopu Senfuma Stephen omugenzi ne mugamba gogenda okubuulira n'agamba nedda. Yajja ne mukyalo n'agamba naye tompa sijja kubuulira ng'atya okwassociatinga
ndowooza ne nnabbi w'obulimba nga bwe baali bakimanyi naye ekyembi naye kati yafa ndowooza waayitawo emyezi bwezi oba mwaka naye nagambanga nti ayagala sinkana mukama Katonda owa inamaani kakati bwe yagaana nempa bishop omulala ye sijja kumwogera linnya naye n'agaana kati ekyanyamba nenkubira bishop Frank Butaayi ye n'agamba nja kubuulira n'abalala ababuulira kati naye mukulu Jjengo nalaba nti babugembe bwe bajja ba Pastor Kayanja nga bolaba ab'amaanyi n'asuubira nti bajja muyamba n'asuubira nti ajja gendera ku byabwe kati Jjengo kankubuulire kitaawe yali ali ku ssente za wano ng'obuweereza bwe ssente za wano bali abasumba bayagala okukoppa okufaanana balina ba sponsor balina ba donors balinnya ennyonyi kati tebikwatagana kati gwe kanisa esobola okukulema singa kubanga gwe ekintu kya kitaawo engatto za taatawo zaali nnene ng'omuntu oziyimiriramu kizibu naye ate era sigusalira mwana ngusalira taata Pastor Yiga teyatendeka mwana teyamutendeka yamulekera ekkanisa naye nga tatendekeddwa bwe yaba yamutendeka kye yali amutendese kyali kirala kubanga Yiga akyali ku nsi yakola bato ne mutabani we ng'agezaako okulaga nti nze ndi birala n'omwana abeere birala kati ng'omwana abuulira birala akuba kitaawe nga ne kitaawe akyagadde ndowooza taata we yali ayinamu endowooza nti omwana ye aleme kubeera ŋŋanze aleme kupanga bintu bye twayogerako ebyamagero okukola ki abeere mu bulokole obutuufu naye ate nabwo omwana nga tannabutegeera bulungi eno okugulu kubadde wa nnabbi ate eno ayingidde mu kino kakati ekintu ekyo ne kimulema jjukira abantu bonna abaali mu kkanisa baali bazze lwa bulimba kati gwe ne bw'onoobuulira amazima bano abajja olw'obulimba bo nga basegulira amazima kati Jjengo aba alina okuleeta ababe abagenda okuwulira ebigambo bye kyekizibu ekiri awo kyokka era ffe bwatuukira tumuwa amagezi bw'oba oyagala kutambula bwoti kati kola bwoti era singa kati atandika okukuba bannabbi ab'obulimba nga bwe yali atandise okukuba taata we teyasoma teyakola ki nga bakola bato bagenda wa kati yali badde ekyakitwala mu maaso n'akuba bannabbi ab'obulimba ye lwajja okubeera mu kiri naye bw'atabakuba ate nadda ku mpeta ate n'akola ki n'avulungutana olwo ekkanisa egaana tudde ku bugere mutuzannyira mutya ku mitwe anti oli yanneeganye nti sikola ki naye n'ekivulu kye kibereberye comprehensive nakirimu ekyaddako twakikola mukono najjula gundi kyeyo ey'emukono bagiyita batya ku Collins Hotel awo wetwali ekivulu ekyokubiri ekyali eky'amaanyi kakati gyonna gye baakolanga ebivulu nagendangayo nawulidde era omuntu aga nze nga nali mu revival naye nga saakumanya kyangu okubanga wali mu revival nga tomumanyi kubanga saabeeranga mu kkanisa nti mwensabira wajjanga kuwa magezi najjanga nentuula n'abakulu Kampala tumuyuguumye n'oleeta empeta ate ali mukulu tosobola kummanya naye abaalimu abakulukulu abo bennyinza okwogera nabo nze njagala ombuulire wali mutandika mutemuga nti kati tumugambe nti talina bugere obugere alina bwambuzi twatuulanga ne tugamba kati tukoze tutya okuleeta okuwogganira ekibuga nja kukola statement waliwo ekintu kyemukola nga mwagala okuwogganira ekibuga okusasamaza ekibuga kati nga abategesi b'ebivulu abasinga bagiyita stunt mukolayo ka stunt akayinza okuattractinga attention y'abantu kati nabbi yatandika atya okubeera nabbi yayitibwa nti waliwo eyamuyita ati kakati Katonda amuseeko amafuta abeere nabbi nga bwe mwagala ebyamafuta nedda bwe yalimba oluyimba olwo bw'amala okukayimba mu kkanisa akayimba ako abayimbi b'ewaayiga baamalanga kuwulira kyabuulira teri yayimba waayiga luyimba nga yiga teruvuddemu ye yiga yabuuliranga enjiri ye bano ne bakompozinga muki oluyimba ekyokulabirako yiga yabuulirako enjiri egamba nti bannange oyinza okubeerawo wayina omukazi oba omusajja n'akugendako n'akusuulaawo bw'otunuulira ebbaafu z'omu nnyumba nga zibuuza taata w'abaana aliwa bw'otunuulira ebidomola bikubuuza omusajja w'abaana aliwa kati oli bwe yawulira ebigambo ebyo
nakeera ku makya n'ayimba oluyimba bibuuza kati ne kino ekya Nabbi oluyimba olwo mu ggwanga ly'e Uganda mulabiseemu Nabbi omukazi yali brand akuuma Isirayiri taabongoota era teyeebaka kakati olwo oluyimba lwakwatayo kakati ffe abaali abagezi tugaa tulina odduteekamu art omwana ono talina duyimbira mu byambalo bya bulijjo ani yawandiika oluyimba olwo tuddeyo kati nkugambye yali script ya Iga abizaayo naye ono omwana muyimbi naye kubanga oyo omwana ye muyimbi kakati n'awandiika naye ng'awandiika ebyono ate Iga wadde yali teyasoma nga n'okuyimba mu ddoboozi talina naye ng'ate asobola okutereeza omuyimbi gasobola ogamba singaawe oyongeramu kano singaawe oyongeramu kali ekyo yali akirina tugende mwagala okwongera ku kakati netugamba nti atateekwa kwa ayambalenga malayika era ekyo kyali birowoozo bya olwo tuga nti nedda omwana ono tewali kigoye ekiyinza kusasamaza ekirina ebiwaawaatiro nga kyeru najja ku stage nga malayika nekikola ki kati ekigoye ekyo kyali kibikka n'ebigere kati bwe twamala okikola n'ayambala ekigoye kyataddeko engwe omuge twalabika n'ebigere tubisabise malayika yennyini ajja kakati kati neŋŋamba bwe tuba tulonkinga ekivuluusu oba kye tulina okukola tuli aba twali badde tuleetawo ekintu ti Nabbi ayina ebigere byaki byambuzi jjukira waliwo oluyimba olwaliwo nga bajjanga ne bafukamira olwo nti Nabbi tusaba kutulagulako nze nayina kino Nabbi ng'alagulira mu luyimba gwe kiri bwe kiti gwe wammwe muli bati eyo yonna script yayiga yabuuliranga bw'atyo kati ono n'abizza mu luyimba Nabbi tusaba tulagulako omukazi owange takola bw'ati nga Nabbi alagula mu nnyumba ya kitaawo simanya mulimu temukola malaalo biki ebyo byonna nga njiri yayiga kati oluyimba bwe lukwata endugana edda tugambe nti Nabbi ono akageri bafukamidde mu maaso ge tebalabanga bigere bamukwata ku bigere tebabiraba tugambe nti Nabbi ayina obugere bwaki bwa mbuzi ngaba ne batandika nga balabanga omusambwa jjukira bagulaba mu byeru ne tumubuza nga wabbalirirwe ne mu kyaki talabika awo wambulandingira n'amugulira n'emmotoka mwatambulira etalabika ng'eri tinted n'afuuka ow'ekitiibwa naye nga yali buwala wa bulijjo kati n'amuzimba era nze natuuka n'omuga nti omanyi kino kyakola ng'ayimba kati tukitwale ne mu counseling Nabbi n'atendekebwa okubeera nga akola counseling ng'abantu baagala Nabbi okusinga yiga mu counseling era leka nkutegeeze mu kyaki yayiga omuntu omu mu Uganda ayinza okukola yiga bye yali akola ekyo mbakooneramu mutabani we tasobola naye asobola okuzzaawo ekkanisa yayiga nga bwe yali mu kifere kyabwe Nabbi omukazi yasobola kuba Nabbi omukazi yatendekebwa nga buli kimu akimanyi bwe biba ebyali muyiga bimulimu byonna okumutwala e South Africa yo badde okimanyi nti ogenda e South Africa nze nakubira mukwano gwange South Africa eyaconnectinga Nabbi agende e South Africa ne pastor yiga nga tebamanyiyo mukwano gwange bamuyita Clives Kisenyange kyambadde naye pastor kati ye yabaaniriza kakati era ne kanisa olwalema omusumba oyo ebyuma n'ebyalimu yajja wano n'ensaba yiga abimuwe naddayo n'abitwala kwegasigamba omuntu waga nti simumanyi nedda kati ku ebyo byonna ogamba otya nti tomumanyi kati nsobola buli kimu n'olwekyo nze kyeŋŋamba nga tuggala topiki eyo eyayiga nti omwana asobola okusalawo bw'aba nti yasalawo kukyuka ajja twegatteko ffe abaakyuka tumubuulire ekyokukola bwe buba bugagga nga abantu banoonyanga bugagga tusobola obufuna mu ngeri ez'enjawulo bwe watabaawo kuyitibwa si tteeka nti omusumba bw'ofa ng'olina ekkanisa mwana we yajja okutwala mu maaso biki nedda otegeere ekyokukola oba ekkanisa esigalawo mu bulungi oba ebeerawo mu bufere naye ffe bw'oba oyagala ebeerewo ku bufere ffe tetusobola nze yali emabega wa kitaawo sikyasobola kuyamba naye bw'oba oyagala kumanya mazima ekkanisa eddemu etambule jangu tukubuulire enjiri ey'obwakabaka nze gye mbuulira ekkanisa ejja kuddawo tusobola n'okukola conference nnaku 3 tubuulira abantu ne bajja ne basumululwa
era njagala nkutegeeze nyambye abantu abaliko emizimu abaliko eddogo omanye ebintu bino ebyabannabbi ab'obulimba gy'okoma biyingiramu bikufuula omukyamu kati abantu abo tusaba nabo ne tubabuulira ekyokukola ne tubakansolinga engeri gye basobola okudda engulu ne basobola okuddamu okutegeera ya kati kyogamba okutula emizimu pasita waliwo neyambuuziza baithe batandise okumbuuza kyaki ye eri luddawa osabaddiina ddi ndowooza endiga zatandise okwagala natandise nkugamba nti ekintu ekitalina mubiri na musaayi tekiri authorized ku planet earth kati nze nyinza okutya omuzimu tegwetaaga nakutula kuba teguyina buyinza kyangu nnyo kasoobeera omwana wa Katonda n'omanya enjiri ey'obwakabaka toddamu kutya mizimu abasumba bano babakuumira mu fiya bw'otookole kino era ebintu bingi nnyo betugenda okuziyiza abantu okuddamu okukola twogere ku bino abalokole bye bagamba mbu nalabye omusambwa nalabye omuzimu maaso ku maaso era leeta ssente bwe ziti omusambwa tubizzeeyo gye byava naye era we kubizzaayo ogenda kubirabako bituufu omanyi kiri bwe kiti abantu bonna nga bayogedde amazima teri muntu ku nsi atalootangako ate mu kuloota mubaamu ekirooto ky'oloota nga kitegeerekeka ne mubaamu n'ekyoloota nga tekitegeerekeka ffenna kati bo bannabbi bano oba abasumba ab'obulimba bazanyira ku bwongo ku birooto era buli lw'owulira omuntu agamba jangu nja kuvuunula ekirooto kyo jangu otegeere ekirooto kyo waloose otya waloose eki kati omuntu oyo manya nti aleese mayindi ey'obulimba gy'agenda okuteekamu nti avuunula ebirooto byo kakati ekintu kino ky'obuuza eri abasumba buli lw'obuwulira ku kintu n'obuwulira ku emizimu bw'oba otambula n'olaba kino oyinza okuba olyawo kapa nejjawaka n'oba otambula n'owulira enviiri nga zikuva ku mutwe oyinza okuba weebase n'owulira ekikutuga ng'oyagala okusitula omukono tosobola kati ebyo byakozesa n'akugamba nti waliwo kino kati buli lw'otandika n'okijjula bayibuli egamba ekijjula mu mutima gwo otandika okiraba otandika n'okyogera kati omuntu bw'otandika omulaga emizimu amaliriza gy'afuuka wa mizimu kati ogenda okwekanga buli kantu konna kaalaba n'atandika okulaba kino nalabye emmese ng'eyita ewange n'agenda ewa musumba n'agamba etegeeza kino waliwo n'abalokole kaakati mu ggwanga ate ekkanisa bagiyita ntuufu yo nga kyekola ewandiika ekitabo nayo nagendayo nawandiika ekitabo bw'oba ofuka ku buliri ogwo muzimu baguyita kisulosulo kakati bw'obanga okola ki ogwo omuzimu baguyita kawuula bw'obanga oba owulira oyagala nnyo abasajja oyagala nnyo walwala simanya muzimu baguyita kawuula simanya kaseegu kisulosulo biki kakati amannya mangi tegaggwayo kati ne bakwata abantu era kyaki ezo ogenda okulaba abantu baazo nze amazima sikyabeesiga bwe mukola pulaani nga mulina gye mugenda okukeera ku makya agamba nti ate naloose ekirooto ng'omwoyo mutukuvu aŋŋaana naye taba mwoyo giba mizimu abantu abamu gibeera mizimu naye abasumba bano kye bakola mayindi y'abantu kankuwa ekyokulabirako ekikolebwa abaana bwe baba bagenda okutuula ebigezo oba bya P7 oba S4 omusumba n'agamba nti kakati mundeetere abaana ne babaleeta okubasabira era abantu ne beebaza musumba nebaza mukama kubanga bwe wasabira abaana bange bonna bafunye first grade buba bulimba bwennyini teri musumba mu Uganda ayinza kusabira mwana agenda kutuula bigezo omwana oyo n'akola bulungi nkiddamu teri musumba yenna ayina mafuta gasabira mwana agenda okutuula ebigezo n'abiyita lwaki singa babaddeyo abaana baffe tebaalisomye n'alituusa olunaku lw'okukola ebibuuzo nga baali gyesalinga nembatwalira pasita ne pasita oyo yennyini akusabira bamutuuze ebigezo byesifo yeesabire bw'anaabikola nsimba nawe ekintu kati wuliriza kitegeeza omwana okukola obulungi ebigezo ateeka okuba yasoma yali mu kirasi yassaayo omwoyo era ng'asobola okujjukira byeyasomesebwa n'asobola okuteekawo ansi ennungi kati ekyo tebakulima nakuggyako ssente nti basabire mwana waayite ako kakodyo kakukubbirako n'ekirala eriyo ebintu ebimu bye batasigira nsigo
siga ensigo mu kino siga ensigo mu kino ojja kufuna omukisa. Tewali mu Bayibuli we batugamba kusiga nsigo nga si nnimiro. Era wuliriza kino, nkubiriza abalokole abali wano abawulira n'abatali balokole, tomusumba yenna takozesanga olulimi ti olunaku lwaleero kusiga, sigira abaana bo, sigira mukyala wo, sigira embaga yo, sigira future yo, obo bonna kodizi za kubabba. Ensigo eri mu Bayibuli, ensigo gisiga mu nnimiro yo. Ekyo nze bwe nakitegeera nentegeera nti tosiganga nsigo nga toyina authority ku makungula ag'ennimiro eyo. Naye abasumba bamatizza abantu nti ennimiro zino nti ekkanisa ye y'ennimiro gye basigamu. So ng'omuntu bizinesi zo ekigambo kusiga kitegeeza to invest. Kola investment mu bizinesi zo. Olwo bw'omala okufuna amakungula olyoke kale otwalire omusumba bw'obanga oyagala nnyo mmuwa. Ekirala Katonda teyateekawo basumba nti bo bangalo bunani bakuliisibwa buliisibwa bakulabirira. Abasumba oba abaweereza oba abaana ba Katonda bayina okubanga nabo bayina ebyabwe ebyokukola. Yensonga lwaki Pawulo agamba nti nze saamenyanga muntu yenna, nakolanga n'emikono gyange nemu okufuuka ekisekererwa gye muli. Omusumba yenna asabiriza nga bwe nagamba nti mugaggawala mu kusabiriza ofuuka ekisekererwa. Nkyewala nnyo, naye ate kino nakyo kitegeere, bw'obanga wagaggawalira mu kusabiriza tovanga mu kusabiriza. Ne bw'okulaakulana n'ofuuka biliyoni osigala osabiriza. Ensonga lwaki abamu bannaggaga abasingira ddala mu kkanisa z'abalokole basaba amamotoka, basaba sente okuzimba toilets, basaba buli kintu kyonna. Naye ng'ate bagagga betugamba nti bagagga naye bambi bakola bulungi. They are strategic beggars. Abasabiriza abali strategic. Okay, Pastor. Nga tumaliriza. Nina kyenjagala okubuuza. Tujja kutandikira awo. Omuntu asobola okunoonya Katonda nga tagenze mu kyaki. Gwe ne weesabira n'obeera pastor. Katonda oba omulokole nga tagenda mu kyaki. Tugenda kutandikira awo. Programu eddako omuntu asobola okubeera omulokole, omuntu asobola okuweereza nga togenda mu kyaki. Nze Judith Kawes mbadde ne mwana wa Katonda James ku Media kogenda okusanga interview eno ne ku Facebook page wamu ne ku TikTok J Media UG. Mubeere bulungi. Mwera.